Bannayuganda bayimiridde naffe tujja kuba mu biseera ebiddako mu maaso nga tubagaidinga engeri gye tugenda okutambula. Njagala okwongera okukikkaatiriza ffe tetuli bamenyi b'amateeka, tetukozesa mmundu, tetuli violent, naye tugenda kujjako nakyemaliro ono nga tewali n'essasi n'erimu lyetufulumiza. N'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza mikwano gyange gino erwaleero lwennyini basobola okuddamu ne beetoola amaka gange, basobola n'okunkwata ne bansibya ewalala, basobola n'okunzita, naye tuba tukomye? No, tuba tetukomye. Samora Machel agamba aluta kontinua, olutalo lugenda mu maaso. Basaba mweweeyo nga saddaaka mikwano gyange. Njagala mubeere njagala mubeere basaale mu bitundu byammwe. Ate buno obubaka nammwe mubongereyo mu bantu. Mission gye tuliko yakujjako nakyemalira. Tebinnaba kuggwa bitandika butandisi mikwano gyange. Tebinnaba kuggwa bikola ki? Tebinnaba kuggwa bikola ki? Bitandika butandisi. N'olw'ensonga eyo mbayozaayoza naye nga mbajjukiza nti olutalo lwaffe olw'okununula eggwanga lyaffe n'olw'okujjako nakyemalira lutandika butandisi. Bingi bye tugenda okuteesaako, of course bwe tutandyagadde bannamawulire bafune nga tetunaba biboobeza bulungi nnyo, naye mbaaniriza mbayozaayoza mbategeeza ti Mwai Museveni ffe tetumulaba nga pulezidenti kubanga si pulezidenti. Pulezidenti eyalondebwa mumulaba wano mu maaso gammwe Yes. Young one. Wow. Mr. President, abadde atakinga selfie wamu ne mikwano gye ab'enjawulo asobodde okubaawo ku lunaku luno olw'ekijjukizo nti leero lwe lunaku bwe kyanga tumulonda lwe tuzzeemu okumulabako physically. Abantu babadde ssebo nga bamutujjako. They had taken away the love to our president. Era essaawa yonna president agenda kuba nga agenda ate president ayingire. Bwe tutyo meeting mwebadde mu bakulembeze enjawulo abantu basanyufu nnyo
people are very happy seeing the president once again. They are like, oh my God, we missed this all along. Indeed, the people are so happy that the president has been free. Many of our friends were in prison. Many of our friends were taken to jail. Many are still in jail. Era tugenda kwogerako nabo abamu. Mama Shami Malende. Badragi. Mami, meeting again zeta. Meeting ebadde nnungi naye nga lumanyi ensonga za ggwanga maaso nakutula mu ntebe kulwekyo emission yalina okutuukirira. President abeebazizza era n'abasaba okukolera abantu. Nsuubira ensonga eyo mugitegedde bulungi era abantu bangi bali kuno babeegesa amaaso bagamba nti abantu baffe be twalonda babasuubiramu ebyamaanyi. N'olwekyo tusaba osinzire wano basuubize akasembayo nti ddala bannayuganda ne bannakampala batuuze era balonze NUP nga balina obwesige nti abakulembeze bataddemu ewo bennyini abogeredde okufuya abantu abatambulira musingi gw'okuweereza bannayuganda ng'abo be bakama baffe bakubaweereza. So bannayuganda batwesize ate era obwesige batutaddemu obwenyini otugenda okutuukiriza naye nga bwe twabagamba kano si just kalu eno mission 2021 kulaba nga kisa obukulembeze bwa Uganda bulembe nga Kyagulanyi atuuka mu State House era kyekyo tutandise kyetwongedemu abanyalagiri obadde n'obuvunanyizibwa bungi nga tonafuga honorable tukola mu kooti yenu naye ofiisi ya honorable kitegeeza ogenda beera mu parliament emirimu gino ogenda kusigala ng'ogikola oba ogenda kubaako omuntu omulala gw'otukwasa. NUP erina ligo ttiimu nnamba nga nsi omu ku bo ttiimu y'abannamateeka bayamba okujja abantu mu makomera wabula ngenda kusigala nga nkola omulimu ogwo ogw'okujja abantu mu makomera era olwedde ndowooza mwakirabye dda nti abantu abasinga obungi bannayuganda baffe okuva mu bitundu ebyenjawulo batandise dda okumpa message ez'enjawulo ku bantu ab'enjawulo era twatandise dda okubanoonya mu makomera n'okwezaako okulaba nti bakikira n'olwekyo oli buvunaanyizibwa bonna bwetugenze kusuula obanga kyalinanyi bwegenda okusuula wabula ajja kubeera nga palamenti kwongera kwamplifyinga ddoboozi kubanga naye kisinga obukulu si kwogera ennyo mu palamenti naye kwe kulaba nti tukiikira eddoboozi ly'abannayuganda okukyusa obukulembeze obumaze